abakkiriza mu Kristo okwetooloola eggwanga enkoko bagikutte mu okweyiwa kw'ekereziya ez'enjawulo okutuukiriza ekikolwa ky'okusiiga vvu okukulemberamu ennakwana ez'ekisiibo. Mu ekereziya ya Christ the King mu Kampala essaawa zigenza okuwera 12:30 nga bataka era abatakedde emmisa bagikwatidde bweru. Monsenyeri Gerard Kalumba atwala ekereziya eno tabadde na bigambo biwoomu ku mbeera y'okuluma obujiji mu bannayuganda mu kiseera kye tugendamu ekyakaasa mmeme w'ebyobufuzi. Simanyi oba okukyusa kunaabeerawo naye okulonda n'okulonda oba kufaanana kutya nabyo ebyo Mukama yamanyi mu Uganda kuba ebya Uganda bwe byafuuka kazannyo naye akazannyo ate oluusi akabi akalimu okutemula kalimu okuba abantu ne babalemaza ate oluusi awatali nsonga. Ono agamba ebikolwa ng'ebyo bituuka okwenyiisa abantu ensi yaabwe. Nga bye tulabye wano wadde ekitonotono simanyi kawempe zisitera nnyo okutunuulira TV kulaba mawulire kubanga ebintu ebyo bye bakola binyiisa n'okutunulako okulaba nga bakuba abantu saagala kulaba nze ebintu bifaanana bwe. Bwe bati abakola ebikolwa bino abawadde gaabuwa okukozesa ekiseera kino okwekuba mu mutima. Kijja kunkaluubirira okutunuulira bannabyabufuzi n'okubalagira ekyokukola. Kujjako nga bo bennyini be beetunuulidde ne bamanya tukola ki, tukikola tutya, kye tukola kisaanidde tekisaanidde, bo bennyini balina naffe nga bwe twetunuulira. N'abakristu basabiddwa okukozesa ekiseera kino eky'ekisiibo beekube mu ttooki mu bikolwa byabwe. Siridde wakulabe nti enjala emulumya olwaleero wabula okusiiba kwandibadde kusonga kuffe nze asiiba nga kuŋŋamba nti ofunye amaanyi agasobola okwegaana n'ebirala ebikujja ku Mukama waffe okulya si kibi ku bwakyo. Babakkiriza be twogedde nabo bangi eky'obulamu bw'omukulembeze waabwe Paapa y'ensonga ebali ku mutwe. Kubanga tewali nsi esobola kubeerawo ng'omukulembeze waayo si mulamu bulungi. Nga naffe era Eklezia Katolika tulina okufuba okulaba nti Paapa waffe tumusabira n'addawo ku magulu ga abiri n'asobola okuweereza ensi yonna. Nsabira n'abo bonna abatateredde mu mbeera zaabwe basobole okubeera abalongoofu mu kisiibo kino. Nsabira ne Paapa waffe omulwadde asobole okusukka obulungi. N'ekyokusabira ensi yaabwe mu kaseera kano nayo y'emu ku nsonga gye bataddeko essira. Tuli mu nsi nga buli omu anenya munne naye nga twerabira ffe okwekuba mu kifuba. Tulina Eklezia Katolika yaterawo gw'omukisa teka tutunaba kunenya abalala twekuba mu kifuba twebuulire. Nga ekisiibo kino kigenda otandika tusobola okunyikiza abalwadde bonna abangeri b'enjawulo naffe okwebuulirira ku bintu ebitusoomooza mu mbeera gye tubadde mu kisiibo kino twetaaga okusabira eggwanga lyaffe Uganda naddala ekiseera kino kigendamu ekyakazigizigi ekyokulonda tusobole okubeera abakkakkamu awamu n'abakulembeze baffe okwekuba mu mitima olw'ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Ku lutikko e Rubaga naye embeera teyawukanye n'ewalala ng'abakristu bakedde mu bungi okusiigibwa evvu. Omu ku bakulembeddemu okusaba kw'eno Father Achilles Mayanja akubiriza buli ssekinnoomu okukozesa ekiseera kino okudda eri Omukama Katonda waabwe. Ekisiibo kino kituyambe bannange tukikozese bulungi ffenna kinaatuyamba okufuna n'emirembe egitegerekeka mu ggwanga lyaffe n'abagenda okuyisa amateeka nabo basiibe okuyisa amateeka agatayamba ggwanga tusiibe ebintu ebikyamu. Ono naye talemye ku kukoona ku bakuumaddembe abeefudde ebbereegye okuliisa bannansi akakanja. Awo nno ffenna tusiibe n'abasirikale basiibe basiibe okuwutula abantu emiggo. Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paulo Semwogerere ono naye akkaatirizza amakulu g'ekisiibo mu Eklezia. Abakkiriza omuli Abaisiraamu n'Abakristo tutambulira wamu mu kisiibo kino tulage enjawulo abantu bategeere n'ensi etegere nti waliwo ekiriwo kaakati mu Uganda abantu bonna bali mu kwegayirira bali mu ssaala bali mu kwebonereza.
Okusiiga vvu kwe kukulemberamu ennakwana ez'okusaba n'okusiiba, nga kino kikolebwa mu kifaananyi kye kimu nga Yesu Kristo ennaku ze yamala mu ddungu ng'asiiba. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.